Tukulisaayo mu kuumula kwe tubaddeko katwengereyo nkujjukiza tuli wano Maya. Tuli mu Nature Resort. Mu bimu ku birungi ebisangibwa wano n'ebbanga ekifo lyekimazeewo, General Manager omukulu ono alina bw'atunnyonnyola okujja okulambula ekifo kino. Mbaniriza nnyo wano tuli Maya Nature Resort. Ekifo kino tukitegese okumala ebbanga ddene, tukitegese myaka 5 nga tugezaako okuzimba, era mulaba ebintu ebisinga emiti obusubi byonna tosobola bizimba mu lunaku lumu, tosobola bisimba n'ebimera mu lunaku lumu. So tutekinze time yaffe nga tukola ki, nga tukitegeka, tukitegekera abana Uganda n'abagenyi baffe abava mu nsi endala. Ekifo kino okusalawo okumovinga business, okuexpandinga business okuva ku Musakot okujja wano Maya kyava mu bwetaavu bw'abantu. Abantu bajjanga batusaba batugamba wano tuli mu town nnyo, tusobola singa tufunayo ekifo ekirala ekisobola okukola ki, tulina ebintu ebirala bye twagala okukola, ne tugamba kale let's invest, let's make another investment. Haji afforded us with the money, ne tugamba katugende tu investing mu kintu ekigenda okusanyusa abana Uganda n'abagenyi baffe. Ekisookera ddala kino ekifo kigazi bulungi, twagala kikola one stop wedding center. One stop wedding center tuba tutegeeza nti omuntu asobola okola embaga ye okebe ya ddiini, tugenda kubeera wano n'omuzikiti ne church ne tugenda kigazetinga for civil weddings, ng'omuntu asobola okujja wano ne bamugattira wano na hostinga reception ye wano n'abagenyi be n'abasuza wano okumala ebbanga lyayagala, ne honeymoon ne mugikolerawo wano. So ekifo twagala kibeere ekifo ekyagaza buli omu. Tulina conference center yaffe tuza abantu nga 13. Tubadde tulina obwetaavu obwo nti mu Uganda tetulina kifo bwe kityo. Ne tugamba kale katuteekeo conference center eno tusobola hostinga functions ennene. Ne tugamba katukole ki, katu investinge mu kintu nga conference bwetyo. Tulinawo n'ekibira, tulinawo ebibira nga 3 byonna biri nacho. Emiti tetwagitema, tugenda tugirabira bulabirizi. Ekibira abantu basobola okujja ne batambulako mu bibira ne balaba ebisolo ne balaba ebinyonyi. Wano tuli mu path y'ennyonyi, wano oba oyimiridde wano olaba Emirates, Qatar Airways, zonna oziraba nga zikola ki, zigenda kulandinga Entebbe. Era naawe oba oli mu nnyonyi naffe otunula bulungi okola ki, otulaba n'otegeera nti ekifo kyamwe kino Maya Nature Resort. Twaleeta ne fountain, tulina dancing fountain. Obwetaavu abana Uganda badde balina obwogende Dubai, ogenda Las Vegas, kati tubumazeewo. Oba oyagala kulaba ku dancing fountain, okulaba ebyafaayo tulina kukozesa sente nnyingi. You have to simply okuva Kampala oba Masaka oba Mbale oba Lira nojja n'okirabirako wano. Tukyeyagaza nnyo, kiina colors, different colors, kiyimbira ku nnyimba zaffe eza wano City Alosi, zonna byonna bikikola kizinira ku nnyimba zaffe eziroko.
so tukilocalizinze tukozesa ennyimba zaffe ez'abayimbi baffe wano abali loko n'omuntu now you can relate ng'omuntu nti ki Dancing Fountain eyimbye oluyimba lwaffe wano olwa Uganda. Ate omuntu yeteeketeeka atya era atuuka atya wano? Wano tuli off Masaka Road, ekyalo bakiyita Maya. Ogenda ku Google Maps n'oteekamu Maya Nature Resort ojja giraba. Bw'oba ova e Kampala ovuga mayiro 14 n'otuuka Maya Trading Center, you turn off ku mukono ogwa left n'odda ng'agenda Jandira kilomita 2 then oyambuka ku kasozi. Era oba ku stage yennyini eye Maya obuuza Maya Nature Resort bajja gikulagawo we tuli. Kati biki byokubiriza bannayuganda bye balina okujja okulaba wano, aba conferences ngo bajja amasomero, aba corporate company, birala byonna bwe batyo, biki byobasuubiza wano? Nga bwe ngambye mu kutandika nti kino ekifo twakizimba okuva mu bwetaavu bw'abantu. Tubeera ne conference mu town wakati abantu teba concentrating a conference, so ne tugamba katukiteekeko ewalako okuva mu town. Abantu bwe bajja wano buli kimu ekiri. We have meals, we have bars, we have restaurants. This is a one-stop center. Bojja for your conference, buli kimu ky'oyetaaga conference ojja kiraba. Tukubiriza nnyo amasomero, tulinawo ebintu abaana bye basobola okuyigirako. It's like nature resort, yeah? Nature tumupreservinze, abantu bajje balabe engeri gye bapreservingamu nature. Tulina ebinyonyi ebiri different bye basobola okulambula ne balaba. Tulina children's play park. Tulina bouncing castles. We are expanding tugenda kuzimba children's swimming pool. Abaana we bajja wano baba security ebyokwerinda tuli guruguru. Omuntu wayambuka kasozi tewaba kirala kyonna kyalina kukola kyetaaga wansi. So abantu abambuka tubasengejja. Tewali mutawana gwonna comes security, buli kimu kiri secure. Abaana abaleete bazanye. Era mu byonna n'akoola abalambuzi okujja okukyettanira ennyo. Abazadde nabo banyumirwe. You have a date nti olina maybe omukyalawo mujje munyumirwe obulamu. That's the purpose of this place, making a functional, educational and entertainment for all Ugandans and foreigners. Amanya nze Haj Mahmoud Mulongo. Yeah. Sabo tuyanze nnyo Herman, webale nnyo, mwebale kumpa guno omukisa. Bukedde njagaliza buwanguzi bwerere. Kale sebo. Yoyo mukulu general manager wa ekifo kino ekya Maya Nature Resort wano Maya wenyini mu Wakiso district omukulu yageza kutuwa akawonvu n'akagga. Mu kifo kino wenyini bw'otuukawo ofuna wooteeka emmotoka yo obulungi oba giyite parking, gwe naawe agenda okukolerawo emikolo egya buli kika naddala embaga ezisukka mu 8 oba 10 nga parking weeri bulungi nnyo. Lyabadde ssanyu jjereere era ng'ekiro kyalabise bulungi nnyo ddala nga boolaba mu kugulawo ekifo kino obudde obw'ekiro. And finally 3, the grand opening of the Rob's Bar and Restaurant. Very honorable, thank you sir. So
So let's have you open the door for the first time, Honorable Minister. Some clapping in the house. Okay. Once again, I welcome you to Maya Nature Resorts. Mulambuzi munnange, ate obudde bwe buziba ate ne kiyitirira. Enjuba ebeera egolooba anti n'oyongera okulaba ebirungi ebisangibwa wano gwe omulambuzi betasaanye kusubwa. Beeranga ku Bukedde TV 1 kwokka okumanya okuyiga ate nga bw'olambula. Obadde mu pulogulaamu yaffe eno Uganda ekkula ebyobulambuzi tuddemu ku Lwomukaaga olujja. Mbaagaliza weekend ennungi. Herman Kalanzi nga bulijjo bwetyo tuzigagane Mukama abankuumire.